right, left, center, tuwage. Ayi Ssaabasajja owangaale ne Nnaabagereka agerekere Obuganda. Alikaaya amaziga tuli mukaabya musaayi. Ssaabasajja olw'omulamwa guno gwatuwadde ate Abaganda guno mulembe gwaffe mulembe mutebi. Ssaabasajja wangaale. Tuli ku kimaama? Tuli kudduka mizigo gya Kabaka egy'amazaalibwa ge nga tugezaako okukendeeza obulwadde bwa siriimu mu bakyala nga tuyita abaami bajje bakendeeza okusaasaanya akalwadde ka mukenenya mu ggwanga lyaffe. Ayi Ssaabasajja Kabaka wange. Obubaka eri abasajja okutambuza siriimu. Abaami tubakuutira nga Ssaabasajja baffe bw'abagaana okumu emisaale mu kuyamba eggwanga lino obutasaasaanya abalwadde bwa siriimu. Tubasaba abaami mutukwatireko ffe ng'abakyala tusobole okuba nga tugoberera siriimu mu Uganda. Ate nabo abalwadde temubaboola, temubasosola, mubakuŋŋaanye, mubawumbewumbe, mubakubiriza okumira eddagala. Amannya n'eki ky'oli? Erinnya eryange mpitibwa Mirembe Jackie Kizito, kansala omukyala LC5 akiikira Katabi Town Council ku disitulikiti wa Kiso.
gabanako okusharinga olunaku luno olwaleero n'abantu baffe ab'e Pallisa. Naye ku lunaku luno tetusobola kukyerabye, tusobola butajjukira Ssaabasajja Kabaka mu Kampala Central ekiteekinga place waliwo Kabaka's Birthday run. Naffe ng'abakyala aba National Platform twasazeewo tubeere part of that, twongereyo okutambuza omulamwa, okutambuza obubaka obwa Ssaabasajja Kabaka, omulamwa okugenda mu maaso nti abaami balwanyise Mukenenya nga bataasa abakyala, bataasa n'abaana abawala. So yensonga lwaki naffe tusazeewo ku makya kuno nga tunaba kutandika kukola kintu kyonna tusooke tutuukirize ogwo omulamwa Ssaabasajja gwe yalagidde. Era nga wolabira kati tuli Pallisa wano wetuba okugenda okuddukira mpolampola ne bakyala bannaabwe. Olwaleero nga tuli ku birthday run amazaalibwa ga Kabaka, leero tugakatidde Pallisa era abantu b'e Pallisa batukwegaseeko, basanyufu nnyo Obuganda babusaamu ekitiibwa era babwagala. So tupagaliza amazaalibwa amalungi ali baffe owangale ali Ssaabasajja Kabaka wa Buganda era okulembera abantu bulungi. Kevin kansala omukyala akulembera Lukuli Makindye West era nga amazaalibwa ga beene tugajjaguliza Pallisa ng'abakyala ba NUP ayi beene tukuyozaayoza era ng'omulanga gwa Mukenenya tugutuukiriza olunaku lwa leero ne Pallisa eno kyabadde batamanyi kigenda maaso bakitegedde olunaku lwa leero ne twongera okubakumaakuma okwekuuma eri Mukenenya. Wedda buli gwe tusanga atubuuza lwaki mudduka nga tubannyonnyola wabamu Oluganda tebalumanyi naye nga tubagamba Kabaka Ssaabasajja Kabaka ku guno omulundi yasaze tulwanyise Mukenenya abadde yeetanidde eggwanga lyaffe. Gavumenti y'abantu b'e Pallisa badde tebarespondinze kozi tuli mu kitundu naye balabanga ekintu ekipya badde tebamanyi kikigenda mu maaso olw'ensonga nti twabaddeyo ne activity ate nga lwe lunaku lwe lumu kwe kuli n'amazaalibwa era tugezezzaako okubayitamu nga tubategeeza ki ekiri mu maaso na Kabaka bwaffe lwaki yategese amadduka gonna ku lwaleero. Ng'abakyala ba National Platform tuli Pallisa isokera tuyozaayoza beene happy birthday beene happy belated kwa luli birthday yatukadda ate ennaku zibadde zizewulayo katufulwamu okudduka kuno tuli Pallisa kitulese kuddukira abakyala bannaffe naye tugambye omulanga gwa Kabaka tugenda kutuleka tulina okujjukiza abaami n'okubasika okujja okutuyamba abakyala n'omwana ow'obuwala okulwanyisa siriimu sinsi tuli ku kozi abakyala tugambye n'amazaalibwa tukole ki tugaddukire ddala abaami basobole okuba nga batujoyina impact tukoze tulinga abali abato naye omwedda oli abasanga babuuza muddukira ki. I think by that tubaye tugezaako okukola kyo delivering that message tukibawadde tukinoomu buli wobadde odduka osanga omuntu omu ng'akubuuza ate muddukira ki kiri about what kitegeeza nze message ekisitudde okuva gye nvudde nengireeta Pallisa nawe Pallisa bagitegeera era ne batusuubiza bajja kyetabamu. Era ng'olunaku lwaleero tuyozaayoza ayibeene tutuuka ku mazaalibwa ge wadde nga gayitako olw'ensonga ya COVID omukambwe ono naye nga ku nsonga ya Mukenenya tujaguliza wamu olunaku lwaleero mu Kabaka's Birthday run nga tugenda e Pallisa ng'abakyala ba National Unity Platform gw'omulundi guno engejje guli nnyo kubidde nnyo ku basajja kale nti be basinga ennyo okuganza abakyala ate nga bw'omanyi nti obulwadde bw'aba nako bweyegase naye akafuna ate n'omukyala bw'agenda n'omuntu omulala akafuna era ne tukunga abaami baffe tubasaba mwekuume alina omukyalawo beera n'omukyalawo oyo ate mukubirize n'abaana baffe okwekuuma Mukenenya kuba embeera weeriyo yatabuse saawa zino Mukenenya alinga abikiddwa olwa COVID-19 naye tubasaba Mukenenya waali nga Kabaka bwe yaleese omulango ogwo tugujjumbire bannayuganda. Yongera ku ddoboozi Ramadhan amalina gange ninza omukulu Ramadhan twizira n'okubanga tulwanyisa akawuka ka Mukenenya okubanga tufunire message mu bantu bano abayizira okubanga batuukyako endowooza y'okubanga twetangira akalwaire ka Mukenenya era tufunire ne message ekikoba nti tuli kwakubanga twekuuma amo n'abakyala baisu amo n'abasisita baisu so nanga ababoda twakusigala nga tukola ki twekuuma tusinzirire Pallisa opposite police neyanzire Mary Sache era nga omusaza alya Ssaabasajja erya Chagwe olunaku lwaleero tusazeewo okukola Kabaka's run tukikoledde Pallisa era n'ensonga lwaki tukikoledde wano okubanga
twazze okuyambako abakyala mu malwaliro, abakyala bali embuto n'ebintu ebyenjawulo mama kits n'ebintu ebiralalala nga kwotadde sukaali, engoye ne pads mu baana abawala. So Kabaka Zwane eno etusanze Pallisa ne tusalawo naffe twegatte ku abo abagikuzizza olunaku lwaleero era ayiwe ne tukuyozayoza okutuula ku mazaalibwa go wangala nnyo Ssaabasajja Kabaka.